okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Tambula n'okumanya. Omwami Hamis Kigundu amanyikiddwa nga Ham, musajja munnansi wa Uganda era nga munnabizinesi, munnamateeka ate nga muwandiisi wa butabo. Yawandiika obutabo bubiri obumanyikiddwa nga Success and Failure Based on Reason and Reality. Kano nga kafuluma mu 2018 ne Reason as the World Masterpiece. Kano nga kafuluma mu 2021. Wetwogerera, Kigundu y'omu ku bannagagga abali mu Uganda. Yazaalibwa mu 1984 e Lukeerera mu Kalungu era ng'aweza egy'obukulu 41. Yasomera Kawoja International School e Munyonyo ne Makerere University eno gye yakugukira mu bwannamateeka. Hamis Kigundu ye nannyini makolero aga Ham Group of Companies era ng'abalirirwamu obugagga bwa. Bwe twogera ku bugagga bwa Ham, azitowa obukadde bwa $87. Azimbye ekibuga mu Kampala ekiyitibwa Ham Palm Villas nga kitudde ku eka 2 e Wakiso ebwebajja. Mu Wakiso kino kisangibwa kilomita 2 okuva e Kampala nga wabula kilomita 21 okutuuka mu Entebbe. Kirimu amalwaliro, swimming pool, gym, sauna ne steam bath. Kigambibwa nti kino kyakubaamu supermarket ezaakyo, akatale akaakyo, eddwaliro eriri ku mutendera gw'ensi yonna, essomero erya International School, ebisaawe ebibakirwamu, ebya volleyball n'ebya tennis era nga kirina ne internet ekolera ku speed eya waggulu nga kiriko ne security. Ekyewuunyisa ku kibuga kino wadde nga kibuga kirina gate eyingira era n'efuluma. Mu kibuga kino muteereddwamu amayumba 500 nga buli maka gatudde ku decimal 12 ne decimal 24 nga gano ga babedde. Buli nyumba erina parking ya motoka 5. Muzimbiddwamu reserve parking ya motoka 50. Obuzito bwa Hamis Kigundu mu ssente za Uganda buli $3 n'obuwumbi 148 n'obukadde 553.